Breaking news Gravity Omutujju neriri Pazzo chaliwa wallahi byalinga byakusaaga omuntu anakunyiga ensiga bwate watandika nabagamba nti mugende nga muli bakakkamu mwetondera abakazi mwadda mukuvuma abakazi liri Pazzo nakulabye ng'ogende ewa Katikkiro ekikola kiwakoze si kibi tekibangako kibi n'omulundi n'ogumu naye ate waliwo ab'amateeka Katikkiro ye wampisa niye waliwo bali ab'amateeka kati wewetonderako sayidi emu eri n'oginyooma ne Katikkiro agamba nyono byazza okwetonda abimanyi kubanga bali obagamba nze nnyimba zange tezirina kyeziwemula ate bw'ojjewa Katikkiro omugamba munnanga gunde ndi mwana wa Buganda olulimi lwaffe Oluganda kati one Katikkiro waba mugezi naye agamba ono mwana tazze kunneetondera bali abanyoomye ali kunze kati UCC eyisizze ekiwandiiko teri kukkiriza kuba luyimba lwa Pazzo ne Gravity Omutujju ezo zibali sitinze ku TV ku radio ne ku social media kitegeeza anal posting ku social media nga bagijjako radio kugezako obugezo okulukuba TV ab'ebivulu bo bagwadde bapromota babagamba dda kati ebintu omubirabanga ebyokusaaga nibyeyongera kuba serious naye nga mu bufunze omuntu olina kuba mukakkamu tekirina kye kikujjako Pazzo okugenda ne weetondera bafiina mugero amasanyalaze kubanga nakugamba nti gwala bafiina mugero amasanyalaze niye awo si akubandinga nga ye omuntu wali akubaningira mu kibiina kitegeeza amateeka gonna gayisa gaba galina okukola kyokukola buli wolaba omuntu ng'akopinga ebitongole eby'amaanyi kubanga yakola meeting ebayita n'akopinga mu poliisi n'akopinga mu UCC n'akopinga mu abantu ab'obuvunaanyizibwa wabula gwe n'osigala ng'otunuulira kifaananyi kya Fiina Mugerwa faded artist yayimba edda ne bimulema gwe kati ekifaananyi ky'omulabiramu nga tulaba bali bamuli mu background kubanga bano bonna yabakopinga ne bajja omwogezi wa poliisi oba omukulu wa poliisi najja owa UCC najja bonna abakungu nga bataano bonna ne bajja ate gwe victim n'ogamba nti wa tolabanga ku muntu musiru ng'oyo kitegeeza nikyoyagala oba tokimanyi mwali mulina okukwata zino ensonga kintu kikulu ne mugenda ne mwetonda temwinaako kye muvaako ne mugamba nti weewaawo ennyimba weeziri ne munnyonnyola we bagamba nti naazi we mulanga mugamba tetugenda kuddamu kukola ki kuziyimba simple as that Pazzo omanyi woobonyeebonye okuva emabega Katonda akuwadde ozze engulu karate ozanyira mu future ekitali kirungi ye Gravity ye alabika ye nantagambwako wanga ojja kulaba nga ne mu bivulu bya gavumenti yabadde agendako era nga niyo bamugaanye ninga UCC ekiragiro tekiyisizza ate erina obuyinza bwonna mulimu amateeka agajja n'ogamba nti obuteekateeka era tebinusimi element bodaboda bagirina okwambala element ne batazambala ne biyita naye aliwo etteeka eriisibwa n'olabira ddala nga liyinza okukola mu Uganda amateeka galwawo okukola naye lino liyinza okukola kati mufube okulaba ng'omuntu omugezi muteeka amavivi ku ttaka nga wayambadde ekkanzu n'ogenda ewa Katikkiro kati yambala suuti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nga tuvudde ku Big Size. Liri Pazzo. Lunabe zavugiddewa asinkanye kabaka n'agamba nti bali bagalo Katikkiro agenza okusisinkana Katikkiro naye tetulabye ensisinkana alabika omukulu ow'ekitiibwa tabaddeyo Katikkiro
Katikkiro wa Buganda omulaba oba betutte bwetwazi kyetwala ani kanati abakuwabula be bakutwalayo be bakujjayo kakati wamanya nti no ani abadde ne Pazzo Frank Ntambi omanyi Ntambi alina ekizibu bana ebintu bino byetukola bimenya Ntambi yavuma bebekulu wakimanya omanyi nti yali waawo nga yekwese atudde mu mmotoka tafulumayo lwe twali mweno alubamu mbunawo bwe twali bamugobayo waggulu bagobayo mugobe mbukasozi awo bamugamba taliddamu kulinnyawo bali musangawo chini toka ku balabala kati yayingirira mu mmotoka teyava mu mmotoka mugumune limuttira mu paaki anti n'ekizimbe bamugamba mutalina kukkirizibwa linnyamu ne sumbuusa gundi yazitwalayo ng'omusibe enjala emutta nasanga Shalom ne muga Shalom gwe ne Jenny mwalimiramu ebintu by'okusiba emmere nangamba sigisiba musajja mulwadde alina alusaaza ate ali mu mmotoka n'atwalawo n'akuŋŋanyawo tobijji gwe ne Shalom okusiba emmere ate n'olwomukaaga ngenda gisiba ngenda gula tifini zange bbiri kyamisana kyaggulu twalirako ne bato bange ne biganda byo gye bali baawummudde abaana baawummudde bonna baawummudde olina gisibawa ku luseke nyamunyamu olina ngende n'ebicupa bya boto bibiri bateeke mu juice akaveera kajja kunswaza ngenda kujja ne tifini yange bbiri nnene bwe mbalo pakinga nga teeke mu motoka zibanga sefuliya nga nnene bwe yes kasamalo savinga nga ngende wa mukulu Stanley nga mugambo owaayi batere mu mmere n'amagumba gennyini njaga kuŋŋanya nga twalire bokisa yaffe omusajja yakyogerako luli nti waliwo omuntu abasaba amagumba gano ngebagala tebagenda gawambwa nga talina yadde akamyufu ffe waffe tulina embwa ne puusi tulina pusikati bbiri tulina n'embwa bbiri mulumizeezo enjala liri Pazzo lunabe ng'agenda okusisinkana ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga naye unfortunately oba babadde tebabuukinza appointment oba bagudde bugwi nga nkuba sirabyeko bifaananyi nga balina ow'ekitiibwa nze nakakola programs nga 3 ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga oyina omubuukinga buuza Gashumba lwe yagendayo wamulaba yakugamba nti nabawandiikira ne mbategeeza nti nsaba neetaaga okumiitinga ow'ekitiibwa Katikkiro n'akuwa ddeeti nesaawa nze namuwandiikirako mu Gw'omusanvu ne bampa mu Gwamwenda era Ogw'Omwenda oba oliawo soto kyamuka kati liri Pazzo babadde bamanyi bino ebalekana ku TikTok bagenda musangayo ow'ekitiibwa anti nti bwe yaleekanye ku TikTok liri Pazzo n'agira nti kakati bwe naagenda wali bajja kitegera omuyimbi azze buli muyimbi wali aba wa wansi buli muyimbi wali aba wa wansi kati gwe gyolowooza nti oli wa kitalo wali ofuukayo n'osangayo ku kitalo nomanya nti oli kiti wa kitalo nga bw'obadde olowooza kati ojja olowooza oli wa kitalo otuukayo n'okitegeera nti mbadde siri wa kitalo bulijjo muntu wa bulijjo nti ndi mulalamu omanyize naliko ku airport yawe Dubai ng'abantu engeri gye bayingiramu engeri gye bafuluma ng'ekitalo ekyo kyovudde nakyo e Uganda lw'otegeera nti teryakufaako teryakutunuulira si bwe kiri buli omu ali ku bibye neweefula nti oli sita eri otuuka nga teryakumanyi ova eno n'amaalo go nga n'empiba zikwongeramu nno bw'osituka bw'oddawo kyekinyiiza ku mawanga ago saba ova eno e Kampala oli walinnya otuuka eri ng'olina badde tolina bakunonye ofuuka walinnya ng'omaze okusala ogenze sayidi eri ewali abakumanyi abannayuganda ate nga babagambye bakulinde naye ssebo oyambuka n'okkirira nga buli omu nga teryagamba nti wuuyo Namukasa Kyagu waabwe Jenny waabwe kati ate Kyagu yaani tomumanyi musajja weeyo kati ate Kyagu abiyingiriddemu nyina musajja wange Kyagu kati liri Pazzo kyekyaba tutenga tebawadde appointment nedda liri Pazzo baakoze kukyamuka anti mbadde nkunyumiza okukyamuka otuuka wali n'omanya nti yakyamusenga biri mu maaso ojja olowooza mbu ndi wa kitalo lw'okitegeera nti tolya nti emmenga awo kankunyumiza esitole gye banyumya oba ntuufu nti Museveni yagendako egundi
ebutabike mukebera ku balalu aho nange jjajja wange yakanyumiza n'atuuka yaba bwe yatuukanga bagamba ye president n'amugamba lyono ttonnyo liri waggulu hayi naye baba nakujjanja atogera kuddamu kweyita president waggulu kati omulala yagamba mbu akolera kennyini oli yagamba omulala n'agamba nti president ono president azze naga ajja kukakkana ffenaffe twajja tweyita Obama kati naye ajja bwanaawerera mu wiiki akitegedde si president Museveni ngazze mmanya ge ngazze mugaka kumbe nga ye yennyini mwe naye yennyini yazze kati ssebo n'abakulu bano atuuse Mmengo ne ttiimu ye kati Franka Ntambi atalina protocol yonna gy'amanye Mmengo balukeza musajja wange mulungi naye nedda ateeberezza nnyo oba Saimoka Walata ye yabagambe mujje ne Saima baganye ne kyeŋŋamba byonna obisobola naye kati otuuka wali Katikkiro alina programs ezisinga eza buli muntu gw'omanyi okujjako President Museveni yamusinga okuba busy bw'oŋŋamba omuntu omulala ali busy itizi Katikkiro nti yeebaka leeti Katikkiro wa Buganda Katikkiro wa Buganda yeebaka leeti ate akeera nnyo Katikkiro wa Buganda akeera nnyo Katikkiro wa Buganda aba ne programs okuva lwe bukedde paka lwe yeebaka era yatuuka omukyala erinnya ndyerabidde ndiyina wano omukyala akamera akali atya kamukunoonyeza wano omukyala gw'olaba PA wa Katikkiro wa Buganda era mukazi mukakkamu bamwita Allen order era talina buzibu nti mukulu twamuwadde bambi nga kkubira nti kulwagize gwe Nuruddin nti ye September kati ne mala muwandiikira kati Febu bamulaba ku Valentine Febu nga 8 nti sawa bweziti okumanya biri organized nti Katikkiro alina program ey'omwaka ogujja ne ssaawa okujjako ng'omuntu afudde naye program n'ey'omwaka ogujja agirina ne ssaawa nti ku Monday mu Febu obanga 8 ssaawa 4 era nkubuulira ku ssaawa 4 ku Febu y'omwaka ogujja yaba yatudde dda bwe yakugamba tampanga ka appointment ne bagyongerayo that is Katikkiro wa Buganda n'obudde busigala bwebu nkugambye tampanga ka appointment ne wayita emyezi 2 olunaku ne lutuuka ne bagamba nti ate twali twalowooza pe baba bamanyi nti kino kibwekitiwana jabba mu ggwanga olutajjabba mu ggwanga wagenda Amerika ebyo ku pulaani kwebiri si wakugwa kati gwe tofa obutuuka eri nanviirizo mbw ate kale omanyi nekyeyiniza mu bulago n'engatto zino ezivaamu n'oyingirawo mbw ate kati omanyi olaba kale baagaye mbutuwemula naye Katikkiro olaba ffenna tuva Masaka nze nyina n'olukindo batujjonkera nze kati ngenda kulyawa bakugambye towemula simple lekera okuwemula weyimba ennyimba bw'oba olya tosobola kuwemula tosobola kuyimba nga tuwemula obwamakanika we buli genda okanike n'obubbi bw'amasimu egyo emirimu Katikkiro gyagobye ababbi abagobye bamalaaya abagobye so si tojja kugamba nti bannange waliwo eggwanga lye nnalabye baggwanga lisoosaako leeta bbi lyaligolayizinza obwamalaaya nga omulimu nga bw'olaba nti ogwa takisi mulimu n'obwamalaaya mulimu bansi kyeyo nabiwulidde ku rediyo nga nzija mugenda okukola ssente ate wano bakyabanyigiriza kati bakubeeramu nnyo n'ogaayirwa kisige muba bapya nnyo omanyi abantu baagala abasajja baagala abakazi abapya abapya batya gojja ogendeko mu bifo ebyo magalagi butale ne wajjawo akawala akapya akatabula kyayi simanyi kano bakalese kuweereza mu mmere ati abasajja bayinza okukawa keyawo kapya waliwo eggwanga mbiwulidde ku rediyo nga nzija kati mubaweemu omwaka mulumbeyo next year baani mwabeena ba Uganda bagende batukiikirire bankuba kyeyo bankuba liigi n'abaana b'e Kampala bakubye liigi obategedde bankuba obwamalaaya bwa wano bwawukanye naye abakazi 90% bamalaaya obwamalaaya buli e Uganda
ogenda kumayo sente meka tako transport kati abantu osiba malaya anti wamalaya bwabwe kati categories. Yes, classes differ nenga abakyala abasinga mu Kampala muno bamalaya Ndikayo mu big eye banna nemba ne kumaya oli Pazzo talabye mukulu nenze mbadde mugamba lili Pazzo ne munne kibaba bakola balekera okuwemula bakole kibaba gambye enyimba weziringa zisobola ogira genda ovuge emmotoka genda ogule emmotoka lwakuba genda okole kizaakuba kati wabawe mudde ne kuba ku mutuusa abantu bakukoye ekimala kikola ki kimala ayimbe ebirala kati agala kwewozaako nti nze bandeke mpemule mu katono kikyayagala Lady Pazzo moze mbuba mujonkera Lady Pazzo mbuba muyingirira mu kwemula tayagala balwanisa bwa kabaka bali eri lero no busaati nze kyembadde ngamba Lady Pazzo balwanisa mbumbuye yabadde ensonga zembu bali baagala lwanisa bwa kabaka balowoozeza ebya TikTok byebyemmenge mmengo walalamu ani kati omanyisa abasajja kati ekyotadde ku kyaki mu December atera okugabula babadde bagenze babadde bamanyire waliyo emmere batindeko naga nti kangende ndiekaawo bannemesezza okuyimba najja lumu kigwe ne andi kali baba mukirika mva kisimanya wa Iraka ye bi agambe no nze mukasa sola kuisambwa kabaka maaso mva lumbugu tachipika nnyo naawe naye nga alina okukaka mosena yapika nnyo ekintu nayogeddeko ne Gravity Omutujju Gravity yakakanye n'agamba ye tayinza kuyingira Katikkiro agenda kwogera ne bano baani bafiina masanyalaze yagamba amasanyalaze bamuwe enyimba zaabwe kati biri bye yayogera ku TikTok ng'agamba Katikkiro yali abigamba anti n'agamba tasobola kiddamu ekyo yakimenyeewo n'agamba nanti ategeeraayo saamu n'agamba nga tugamba nti ebyo si bibala ffe tubibala asinga ovuma wano tomumanyi ffe tubibala asinga ovuma wano tomumanyi tomumanyi nga bwe nali nvumyani naawe wegatte kubavuma nga bwe nali nvumyani naawe ovuma baagala kunnemesa mikolo gyange gya January bannange jeni tuva musabira wano moze wootabadde saawa yonna okwanjula ngoma sizijja natandise dde okufiitinga fittings kiri eki mutaka wa ssente gwanyonyola simanyi oyina empisa taata wo yafa ne maama wo toyogeza kirimi kitalo nnyo naye tojja era kitalo n'abaffe baafa omukazi gwe muleeta mukambwe bannange eddiini tumalirize ne Big Eye naye bambi thank you guys for supporting Big Eye mukivulu naye sooka ojje moze nkunyumiza ekyannyumidde kisajja kyo kishoni kyakoze live ne kigamba moze jangu kunyumize naawe oyagala okununa obuti bannange anti wulira kye yagambye shoni yagambye bw'ati nti Big Eye oli hero ne bamubuuza lwaki oli hero olaba wazze ne ku shoyo kati yabaye talina kujja tebakipika nnyo nokkiriza n'ogamba kangende ku show yange eyo embeera gye yabaddemu kyagambye n'ogamba kangende ku show yange ekyo kintu kya buzira nnyo nedda temujerega Big Eye wulira mbu yakoze likodi wulira mu Big Eye yakoze likodi yamenye likodi kituufu naye byana bya TikTok waliwo ekyakoze nga kimuyeeya nekiteekako nekimudirako n'awaadi flop of the year wagirabye bigambo by'abantu tutambula ne bannaffe aba Victoria University basangibwa ku Jinja Road muve ku Big Eye ngamba wale video wagirayo kavidio kyemukola ekyo si kirungi kuyingirira muyimbi nnyo tulanga omugaga waffe tunyuke muve ku Big Eye ye yaŋŋambye ayagala mwogerako mulekeraawo kale obadde ogamba Big Eye yakoze eki obadde webaza Big Eye mwebaza nti yebale kuyimbira abantu bulungi ekisaa moze kyagambye
Big Eye nojja ku show yo n'ogamba kaŋŋende nnyingire mbayimbire ate ne kigamba ate n'oyimba show n'ogimalako mbwe ekyo kikola si kya butiitiizi oba weewaddeyo nnyo naye abantu bagamba abantu kati bajjukire nti balina okuyimba nawulidde Sendi agamba Nina Rose nti yaba mu kimu President yabatumidde naye bamugamba asooka ayimbe tulabyeko omukulu yagamba nze omukulu kankutte mu ngalo kikoze eki ddiini gy'olaga ndabayo omukulu yamukwata mu ngalo ddiini gy'alaga ndabayo mose jangu waneeno mutuule mukole omukulu yatudde n'amaaso naye era bba abantu ne bagamba Big I sign out nsigadde nze Jenna Mukasa ddiini abantu Victoria University oganyo gyogerako esangibwa Jinja Road tugiranze teri atamanyi gyesangibwa siya muve ku bantu Victoria muve ku musajja tutambula ne bannaffe aba Victoria University basangibwa ku Jinja Road omuzadde twalayo omwana omuwandiisi match Eteka egenda kugulawo mu January tujja kujjayo ng'oyogera bw'otyo tugambe bulungi nze mbatadde Victoria University gwe malayo ninga gyatayagala moze kana katutoka muganga waffe mama oyo ali muki ngamba bubwo munveeko bwani mutayagala bufulume tonduma obu ate akumega trone olunaku olwaleero mbonyebonye buli kimu bankakaki tukakakabukasi mukakabukasi kati kyekikoyeza tukoye nnyo twakedde ku booda tubaade tulina sitole gye tulumbyeyo nga wala moze n'agamba tugiteekamu emmotoka tugenda kukola sitole emu ne tubuukira wiriwiri ne mugiwulira ne tudda tebabafumbideyo ku mmere nedda batuwadde chips naye nze siri muntu wa chips mumanyi laba no Buganda bwa Moze kali wakamufaanana sibwagala naye temuluma obwo nze embwanzi tyasaagala kuzisaagisa obulaba nange nno mbutyanga bwobutya naye nga atubabuuzaako musibye mutya mugamba mutya dini buuza ku bantu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwasuze mutya mwasibye mutya once again tukomyewo again Jenna Mukasa oli otya ndi bulungi alhamdulillah olabye n'obukowo munnange era kuba leero nkooye nnyo nkulaba ate olimu olugendo bamba alhamdulillah alhamdulillah olugendo n'omulimo babangamba mbwogenda south ojja kweteeka ku Jenkins yaŋŋamba okolaba kozi ogenda nga mmeka abesatu enda wiiki ejja baninde wiiki ejja nzija naye dini olaba nkoze nnyo buli mwaka nkoze nnyo so weteekamu ssente n'ogamba kansooke nange ku ssente zenkoze nziryeko kiba kituufu naye nga oba tozetaddemu nayo tukyogere wetaddemu ssente Jenny anti abantaddemu baba bakutaddemu omuntu tumuwe credit tatiyo ajja kukiwulira dini bwenfuna omusajja ngenda mubatinkiza mumumpe mubuwe mwezi ogwa waliwo omusajja okuwasa naye oba noono wajumiya nze bwentyo nze bwengwa mulavu oba tampasa oba anampasa kasalamu mwe mumpeemu omwezi ogwa January nja balaga omuntu nina ina byaŋŋamba January abawangala nawe tukwagaliza birungi era sinza kuba mpaka tekisoboka wabula ŋŋamba Katonda akuyambe kisoboke yes January n'omukuba ne mukwano gwo n'omulaba nga asetolinze gwafunamu n'ogamba mpangala na muntu wabunaizwa naye oba oli awo nti ate Jenny agenze nomuba mukyamubalire nomwate agenze kati ali weno ate bamuyise kati asambe eno ne bakubuuza nti ligi ki gyakuba muntu banne nga temumanyi mwonna mucuba kati mucuba so bw'oŋŋamba nti n'obucuba oyagala bbuwummula January naawe musajja gwe tubeerere wa kisa omwana waffe muwase ate muwe emirembe yes January inshallah njafuna omuntu mubalage bannange muveeyo nammwe abeetaaga Jenny ng'ate bisaanyizo ki abeeremu ne ssente bw'obeeramu ne ssente ebirala bisigadde otetenkanya ebirala tutetenkanya mane tugende kulikayo ewa bebe kulu nakulaba otudde maaso Jenny
naye kiki kye walabawo omusajja ali fresh kuba abayimbi tubalabye wano abantu ba bloga mwogerera nnyo eno aba TV mwogerera nga temulabye basajja bulijjo nkugamba omusajja Bebe Cool kati wamulaba saagala kwogera nga nze nkupika bigambo buulira abalabi Bebe Cool walaba nze kyenasooka ne mwagalako yatulaga nti Bebe Cool bakyali basita yajja bw'omu mwogereko nga ye bakyali basita kubanga kati bano abayimbi abazze ajja ku press conference ayambadde t-shirt y'ekivulu kye nga yeetaddeko ku neene ekifaananyi kye ayambadde ebisiniika tebategerekeka ayogera kino ayogera kino naye ye ali brief ayagala okumbuuza ekibuuzo bibuuze PR because PR yakwasaganya omugundi media y'omuyimbi naye omuyimbi ajja mu press conference n'ayogera kino ate boogera nnyo vanachola awo naye omusajja yali ku luzungu n'ayogera statements ze zaali ntono yali brief and precise n'avaawo n'agenda kyokka ng'alabika bulungi ng'alinga omuntu w'emyaka 2 nawulira weesibye nnyo okukigamu nti ali fresh alabika bulungi Bebe Cool alabika bulungi lwe nasemba olaba Bebe Cool mabegako ddalako olabika omwaka guyiseewo nga sidadda mulaba Bebe naye nagenza otunuulira Bebe ate ayongera kuba mukambwe kati awe kamiliyoni byalya kubanga n'olyalya alina byalya alabika bamukuba empiso z'okunyirira alabika bulungi kyakuyitiriddeko kityo kyampitiriddeko nze nali sira muntu alabika bulungi bw'atyo najja weewuli nga ewedde atambudde negamba Jenny sooka ombuulira nga gwe oli mu kimu ali fresh byayogera byonna tebyakukwatako wafamu kunyirira kyekyasinga okunyirira kwayitawo so sitayina kulabika bwatyo yes muleme kujja mu press conference ng'abavo situla amanda nze ate binyiiza nnyo abayimbi ne bambala t-shirt zaabwe ne beetekako n'ekivulu kye deeti ze jangu ng'omuyimbi yogera tokkiriza bannamawulire kubuuza bitaliyo bagenda kubuuza ate bakujje ku mulamu ekikuleese bakujjukize wakuba empigundi ekivulu okireese lwaki olonze wano bakuze mu bibuuzo byoteetaaga just be brief nina ekivulu oba kino oba nina oluyimba omalirize obikwasaganya management ekwasaganya ab'amawulire Bebe Cool yalaze nnyo nti star mukwogera yagamba a new down kitegeeza obudde okukya awo emmambi yange esala oyo emmambi esaze yes that is a down circumference kitegeeza ki circumference olaba sako eno bwe twali tusoma sako simaya kampasi simaya bikibu bane bakikola eyo kati bajawula nga waliwo ekigambo circumference wekigenda circumference nti ngamba bwe twasoma nti bakugamba eri eyo gye weetoolodde eyo gye bayita circumference gipima ogitubulire yenkana ki n'ogikola bwoti n'ojja kulula n'ogisaako oba kugundi oba protract oba ki ne bakugamba nti okay it is 15 point ABC that is circumference olina Google oyinza okutuyamba tegawo nze niize ku luyimba olugendo beera circumference kaakati it's an album eriko ekigambo circumference oba oluyimba lugenda circumference agenda kukiyimba ate ekigambo break the chain yes naye ngamba circumference nga bwolaba ono ye laavu commissioner kati commissioner kati nayo tugirinde oli piano line pia piano line pia kasalo akutano eririmu olusouth nga 10 eririmu olusouth 13 this Friday kati kibalemu nga akitaddemu eri kati yeeyo naye mbadde nkunyuza bye yatugamba yagamba bwati bino bikwate bimarking a new down has come you are going to see a new Bebe Cool Bebe Cool omupya gwe tutalabangako atabangawo new omupya kati bwe yali ayita press conference yagamba ekimala kikola ki kimala ng'ategeeza mbawaddemu bano bazze ne batuleekaanira mbawadde so sawa yakuulira class music yalina wakutaalubamu eno mu Septemba ne wabaawo amugamba ekintu kyoleeta kizito nnyo abaana balina projects ze bakoze kinaalabika kitya n'agamba wa katukole tutya tukwogera ne Sony Universal ezo company ezowulira ziri international yes I know zikola ku bayimbi nga ba Chris Brown ba Eminem ba Rihanna yes
ne gundi Sone ye in charge of his music. Bebe. Waliwo omu Nigeria okuba ennyo yani omu Nigeria. Ogamba Davido. Omu Nigeria asinga okuba mu Africa yani omulala atali Davido. Diamond. Opozi mu Tanzania. Ngenda kubona nawe. Kana akavubuka. Sikana. Wizkid. Sajja. So kibino obubi. Ekinigerio ki. Rude. Kanchekeberere. Ekiyi. Tomaye musajja asinga kuba mu Africa akubye bisaawe. Yes. Bana boy. Bana bwe bakuyimbuuza omuyimbi asinga kuba mu Africa bana. Bano bakuba. Bano ba Davido babageza zaako bugeza. Bakola bye bakola ne kijja ne kibabuutikira buli kintu kimenye mu nsi kikikoze. Chikubye ebisaawe ebyo simanya Germany simanya Euro chikuba kyoba omanya. Yes. Sone tokibuukinga Sone gyolaba kakati naye olina okubanga ozitowa nnyo yo Sone esobola okusportinga naye obuzito bwo buli ki era bangi basobola ogendayo ne bakonerayo. Tubirabe obawulidde abayimbi bawano balinga basatu naye oba sirani kyabakubabuko yajja ne budget eyiye si waakuteekamu nti bali tebamutegeerera yabategeerera bamuwabula buwabuzi ne bamutuusa waatasobodde kwetuusa so si nti ojja kuwaayo oluyimba kuba Sone awo omusajja wo Wizkid ekusayininga nekuteekayo negamba katofulumya nnyimba okumala omwaka mulamba abantu babenne nnyo ate to performing kati n'obeeraawo ensi eyinza n'okwerabirira eyo. Bebekulu yajja ne budget ye n'alaba Universal n'akwata Sone buli omu akola gugwe yewe yali ategese okulilizinga album najja ng'akyusa okusinzira balina standards zebamwetaaza kati zaatuukiridde mu kutuukirira okusobola okufulumya album ng'eweddeyo feet kwe kugamba naye nedda abantu balinze nnyo kamba weeyo at least lead single ya album eno gyeyatumye Circumference kati naye nga azze ategeka abantu ngenda bbawa ng'ate awulira ayagala music ono tumuteeke ku another level kwe kugamba kakati ekimala kikola ki kimala obulamu obupya olunaku olupya tuyingidde ekiro ekirala oba olunaku olulala obudde bwe buti obulaba buno babuyita dusk 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 at dusk at dawn kati dusk kawungeezi kano bwe bati buwungeera dawn mambyawo kati abantu bino bbawa ku luzungu baluza tewasoma kati olubaleetedde njagala bakutegeere nti omukulu bye yali ategeeza byebyo nti chapter kana akatabo tukaggaddewo tukamazeeko tukatadde wali tuyingidde second year nga bw'onoosoma university ne bagamba wasoma ebyana byagambawo ku internet mbu omukulu batenda oluzungu naye bamuwandiikidde luwandiikire ne mbagamba bw'oba tewasoma ne balukuwandiikira osobola oddusoma osobola oddunyonnyola era ewagenda full stop olabawo nedda kyeboogera kituufu waliwo omuntu lwayogera ekinu nga kingi n'ogamba kino nedda tekisoboka kati awo baba baatidde buti naye nze mbadde nkugamba nti kati yagguddewo chapter oli mu kwebuuza circumference kyeki circumference kyeki bwe yali akola this album abawandiisi b'e Uganda yabeebaza nnyo n'abagamba naye not this time abakubi b'ebivuga b'e Uganda yabeebaza nnyo n'abaga naye not this time. He flew to Lagos, Nigeria. Ne bamuleetera abawandiikira Wizkid, abawandiikira Burna Boy ennyimba n'abawandiikira ba David. Nti oluyimba
David Muluwera sente eri no munane tebaseera nyimba ziwandiika dola 2,000 ze miliyoni nga 7 n'ekitundu then ne bawandiika bye bawandiise kali n'agamba oba owandiikira 2 nkuwadde 4 njagala oteeke obulamu bwo owandiike kyosobola n'agenda ne bamala okuwandiika n'agenda mu studio ez'e Nigeria ne bawandiika ennyimba z'e Nigeria ne bawandiika ennyimba ne bazikubira e Nigeria then ne bazireeta wano e Uganda nabo ne bongeramu kuba yasitula ttiimu y'ennamba oyo Uncle Ronnie yagera naye Nigeria baani oyo Bushington wamulabawo yali Bushington kyokka no ekyaga yandi moto banna Bushington liko ebyewaffe ebinondo yafulumiddwa abafulumya bintu bamufulumya Bushington kati Bushington yakulira project eno yagikwasa kugaya kwata ttiimu Bushington ye lead ya wabula ya connectinga kino ya coordinatinga na kino na kino bebekulu nawulira yasitulako ne ttiimu namba abo basendi bonna n'abatwala bawulire mweze ennyimba n'azibazanyira n'ababuuza ki ekibulamu nkuwa album enkole nga siya bino bagatirira musimani na album bazikola dda ninayo ne wujuwe tewali simanya nkwacyo simanya biki muhya ebyo nedda wuliramuko ne bawuliramu naye wano wandibadde bati nti mukole ne notice ne bakola ne notice ne bamala obbikola ebyo byonna ne babagamba nti okay kaakati wano kiriya naye wano ndooza kibulamu abakugu ab'enjawulo ttiimu ne zifuluma ennyimba ne bazizzayo e Nigeria ne bamala ozijja e Nigeria ne bazitwala ate mu America era ziriko mastered by Grammy award winning producers mu America abadde mu sente nga kyayagala nti bannayuganda tubadde tuyimba ennyimba naye nga katuyimbeyo ku luzungu kati n'oluyimba naye ng'oyimbye kya Uganda naye nga gwe tage tuyagala kuba America. Come let's go. Jangu tugende. Wojuwe. Kakati. Lili Pazzo ina limba kino lwe yayimbye ne munno abantu bamusekerera. Ensojjo. Ojaja no mani kas. Uja bless no. Jaja wange yatumbwa jaja wange. Kitegedde. Ujaja mani wonani gas, mani gas. Kati ebyo. Babi recordingira wano kati bebe kulu kye yakola. Ja azungu bano baagala ki. Aba European aba American aba Nigeria baagala ki. Katugende mu kyobbo kye baagala bakiwandiike. Bachi producing. Ndabanga analaba bit ite Kampala ne Grammy. Kati Grammy bit ntono. Oba yabafiri baddu gavokka. Grammy njirengiza. Kakati naga baagala ki. Tetugenda subira ujaja mani. Mani gas. Wonnyo ku mukolo. Nga bagamba fe. Kakati bamalo kikole ekyo. N'amanya nti no. Ne mubuuza naye yeba Nigeria tebatu nangamba nedda. Fire bongo lero tanyimba ziyayimbe nyimbe ennungi yazikubira Sweden. Si wano. Bakafeero balungi nnyo naye ebivuga bya fire birala. Enjawulo ogitegedde nti quality munone gyali. Nakinyumizaako dda wano abantu nti Lionel Messi akuba nnyo omupiira naye tagukubira waabwe. Ali Spain nti Barcelona esinga okukuba egukubira wakangende e Barcelona. Bagamba bakuba kangende ngukubirayo nabo bantegeere. Ne Ronaldo wa Portugal naye tasambira Portugal. Yakulirayo bukulizi oba ye Sporting Lisbon kakirabu kamwenkera bidde. N'avaayo uyo Manchester
wuyo Juventus Madrid Man U kati ali Saudi Arabia neno ogoberera Cristiano mwagala nnyo sinalaba ekintu kyamagezi kyoyagala ng'ekyo sikuwulirangako ekintu nga kitekiriko n'okigoberera gye oyo ye mugoberera nnyo ebyaddala omugoberera olaba kirabu zonna ozitemaatema omalawo zivudde namu order tozivudde muno nti alina wabula oziraze nti yava eno nadda Madrid nava Madrid Juventus nadda Man U nadda oli w'amaanyi webale nnyo Jenny at least omuntu abaako n'ekintu kyogamba nga kyamaanyi yes Jenny webale alhamdulillah barakallahu fikum fikum barakallah kakati nkwadde ekizampe yes lwaki fochoga naffe tugukuba ojja gukubirewa mwenga naye tebajja kukkiriza nti ogukuba kati genda gye bagamba nti bagukuba okompitinge nabo kono Nigeria oba bwe tunaabeera wano nga tudda mu kiri nti babbi bakola biki naye abasajja batukubye endongo emyaka 10 tusiima busiimi nti Nigeria ekola ki ekuba kati kkiriza nti bayimba genda okoleko nabo nti fire yamanya nti rega atambula n'atuteeramu Maddox yali Sweden nazikuba naziweereza namagembe era owulira nga byawukana ne music wa wano byawukanirawo sound omuwulira nga kirala oluyimba telufedinga quality kuganoonya quality oyo yes kati kyeyakoze nti nanoonya abakubi aba quality abawandiisi aba quality abakubi abali ku modern eno nti kyebakuba kipya bali software instruments nga eziri ku mutindo kabando oyo wa solid band baba twalako oba Namibia kamiliyoni oyo abatutte oba Zambia balinayo concert kabando wa solid band ondaba ne babaleetera piano empya zinale yanganya nebagaa tetujja ffe bikuba katukozese ebyaffe byetwazze nabo batutumize Yamaha simanye eri bweti ne ey'amatendo eyo kakati nga kitegeeza gwakubisa kabando wa solid band bwe banaakugamba nti ebivuga baagala byeno piano yale yaze nyangeza bugeza bakyakulabirako kitegeeza tajja bikkubira olina kugamba kabanda bwe tunaatuka ku byalo eyebbiri jangu naye no baagala nnya tujja kuyita kamiyoni musajja wa solid band bantu bennya abaagala nnyo naye kati bw'aba ne concert za Serena Cricket Oval abagamba muli bantu bange nnyo tulinde ennyongeza twesange mukono temuvaawo wano naleeta maestro oba balona bandi endala njerabidde abeeka ne rehearsing nga nejja nebasabula endongo nga kyekyo ebakuba kuddaka kakati olwakabanda kyeggambye ekyamutukako sunnabba eno oyo musajja wange nga yakajja kubuka eddaawo ekinyanyanya kitabuse balina guno player gye bakozesa player ati waliwo player empya eya shiru eryawo ya golden erina ebintu bingi omukulu yaginyigangamu nga tebigenda bandeetera eri kabaawo nga tejjaayo kyasobola kitegeeza asobola kuwa kiri lw'omulinyisiza omutindo bifudde kati bw'oba oyagala okulinnya omutindo tolinnya naye ye bw'omuwa kino agamba kyo tekikola kibi otegedde kati n'abakubi baffe wano abawandiisi baffe balungi nnyo era balina bwe batutuusizza naye waliwo okwelevatingamu n'olinnya ku mutindo ne weesitula n'ogamba dde ku kino naye kati kanoonye this standard noga kooki waffe owa Uganda mulungi naye kati tuli Spain ebisabibwa birala ova Uganda ng'oli ensujju olya ku bijanjaalo omupiira ogwo ogulaba wano balya bye baagala bw'ogoyinga professional bakugaana okulya ennyama ng'omupiira gwa ssaawa 10 ssaawa 7 ate olya ennyama ennyama nti etwala
kabo eina etwala ki eina energy ekozesa energy mungi okitegeera eina ebintu bingi ebirungo kati mukola digestion yayo kabo wayo omujjamu naki omuntu emuleka akooyi kati fere tukimanyi kati bali abali professional bagamba ennyama tojja giryanga olinayo omupiira ojja giryanga guwedde ofuna obudde obugummula n'obukola ki naye wano oba ogenda kugirya atombira ogenda oyingira ekisaawe ng'olwedde wako omubiri gwekwoya edda mu kudigesting ennyama kati bw'oba otuuse ku that level nti omuntu aluka n'amanya nti eno omulimu gwenkola gusaba birala so nga Uganda ova kawungako bikajjo nobagamba namba 5 mwempita ne mugukuba ne gukola ki ne guggwa eri baagala birala goba olemerako nti oyagala kulya nnyama ng'ennyonyi eyakuleeta erinnya era abeera ne baddokita ono wa mmere ono wa fitness ono wa kino kitegeeza okugoyinga professional ina byolina okukola ki okwerekereza so bebe kule kye yakoze ndowooza nti I pray that this album ebeera successful. Yes, because ataddemu kingi. Ne bwoba tataddemu kingi kuba wamulabye nti simwetaavu. Yes, simwetaavu. Taddemu kufuna ayagala afunemu. Simwetaavu. Ne wamulabye nti mwetaavu. Simwetaavu. Kiki yaleka akozaawo. Ate ababadde bamukolako ffe twabadde abeetaavu. Jenny yogera abantu. Simwetaavu namulabye. Walabye ki press conference ffe twabadde abeetaavu. Walabye ki Jenny? So, katujirinde album egenda fuluma on Friday. I can't wait. Njagala kula ku. Kyoba omanya nti Friday yere erindiddwa nnyo. Erindiddwa nga mbaga. Naye kyerindiddwa nti abantu tukikyukire nti si yaffe nnyo. Ffe tujagala nnyo bannayuganda naye ate n'ensi kuba target ya nsi yonna si yaffe bannakampala yaffe ne si yaffe ffe target is a worldwide. Yes, si Uganda yaffe fenna ensi yonna okitegedde kati ye album tulina kusaba lwaki nze njagala ebeere successful kiyinza okutuggulirawo ensi bwa benefitingamu naffe n'abayimbi baawano naye Uganda bakubi nti bakikoze batya ekivaamu nga kitegeeza nti Kenza ajja kumanya nti yakikola bwati nkikoze n'oluzungu lukyukemu come let's go abiveemu aganye nti kakati njagala basajja bakubi baddala abagenda nga let's go not let's go